President wa Amerika Hussein Barrack Obama akubiriza bannansi ba Amerika okukuuma ennono zaabwe ssaako n'okulwanyisa obusosoze naddala mu ddiini ne langi olwa Amerika esigale nga y'amaanyi mu nsi yonna. Obama okwogera bino abadde awa obubaka bw'obusembayo nga President wa Amerika mu ssaza ly'e Chicago mu kibangirizi kya McCormick wakati mu nnamungi w'omuntu abadde asaakanyiza waggulu olw'ebigambo by'ebirungi. President Obama mu kwogera kwe yeesibye nnyo ku nfuga eya demokrasiya mu ggwanga erya Amerika bw'akubidde bannansi omulanga naddala banna Democratic Party okubeera n'omutima omumalirivu obutatiiririra ggwanga lyabwe wabula libeere ekyokulabirako eri ensi yonna. So just as we, as citizens, must remain vigilant against external aggression, we must guard against a weakening of the values that make us who we are. And that's why for the past 8 years, I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo, reformed our laws governing surveillance to protect privacy and civil liberties. That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are. Obama agambye nti amateeka gokka tegasobola kumalawo njawukana mu Bamerika wabula nabo bennyini balina okukyusa emitima gyabwe okukolera awamu nga n'amateeka amaggya agasobozesa era agayamba abaana b'abagwira okwekulaakulanya geetaagibwa mu ggwanga ekintu ekisanyusizza abantu naddala abaddugavu nga n'abasinga kibayitiriddeko nga balabiddwako nga bakulukusa amaziga ag'essanyu. And we have shown ku mukolo guno ogubaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero President Barack Obama kwasinzidde ne yeebaza mukyala we Michelle Obama olw'okumubeererawo mu buli kadde naddala mu kalulu ak'omwaka 2008 n'omwaka 2012 ng'olw'essanyu eringi n'ebigambo ebyebaza mukyala we okumubula alabiddwako ng'asangula amaziga. Michelle LaVon Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. President Hussein Barrack Obama yabadde president ow'omulundi ogwanamu abasatu n'ogwanamu abana mu ggwanga erya Amerika ng'afuza eggwanga lino okuva mu mwaka gwa 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2012 ng'ekisanja kye ekisembayo kiggwako ng'ennaku z'omwezi 2 ku lunaku olw'okutaano lwa ssabbiiti ejja olwo nno President omujja Donald Trump alayizibwe era nga yagenda okuba president wa Amerika ow'omulundi ogwanamu abataano.